Chiri okay. Chiringa mu chiri. Yaman. Tuyagale tujaminge. Tuwali negative vibe, wena negative vibe wedde. Tugenda kuvavagana. Twagedde wano twaze wano twagedde. Mental health artist abamu tebazze. Balina ebigambo batugambye tusetulinga obwobula mukolaji. Wagabye omusaayi. Ate abantu bangi bagudde eddalu naye tebakimanyi tebagudde eddalu. Abantu balalu. Omuwaddeyo omusaayi naye era ngeri okulatula nga baguyiwa simanyi kyebalabyemu. Naye nakyo pulezidenti nsaba mukinoonyerezeeko lwaki omusaayi gw'aba artist abamu guyiwa. Ate temubawa nsonga. Temubabuusa. Tuba twewaddeyo. Kasotoliwa. Bati pulezidenti agabawulira Vice President yabigambye tubeereko ku bakalabalaba b'omukolo gwa leero nga New Amalwa Production. So tusaba tujja kubeera tujaminge. Babikuba ebivuga nga tumanyi twali balwayi tugenda kwogera bingi. Haji webale ajja tuwadde eyirimu abadde bakita bati. Imani. Omusajja baye yayimba n'akayimba. Abasiraamu tukola abasiraamu bagagga buli muntu akimanyi. Ne lwaki kiva ku ki? Bagezi bo bakimanya nti Katonda ono si mwangu. Okimanyi abasiraamu be basinga obugagga? Bo bakimanya nti Katonda wakutayiza butayiza. Batya. Jukira kubeera mu kyaki n'olobe otula mu kifo kimu. N'ofukamira. N'otandika ozaana n'obeeraawo. Oli mu ngatto naye bo bakimanya nti omusajja ono si mwangu manyi Katonda oyo nga bw'omanyiza ebintu bye. Kyokola nakubala gospel abamu temugimanyi naye nga gyeri. Olinayo akayimba ka gospel? Bakayita batya? Mukama oli muyaayi. Ani? Gwegenda ku YouTube enyimba Mukama oli muyaayi. Bakayita batya? Mukama oli muyaayi. Gospel. Ennyo n'amaanyi. Naye ate waliwo omutuufu bw'obala ebintu bya Katonda Mukama ddala yaliwo omuyaayi. Mukama omusaba ebintu n'abikuwa. Yennyini yayamba omubbi n'abinona. Wasoma kati omuntu bw'ati. N'obeera mu kyaki n'osaba ayagala kuwangala myaka 50. Ogenda okulaba nga ate omuntu akuliraanye ali mu kusaba abajja mubazzi. Abajja ki? Keesi z'abafu. Bw'osaba buwangazi naye asaba. Era ali mu kusaba ga Mukama bamuzannyo twala abantu. Ate bonna n'abangu. Abaana bafubaddeo ku masomero era ogekalanga era abatutte. Bonna n'abaanukula. Kati omuntu bw'ati. Olaba kati babitaddemu ne customer care. Bana bakola keesi z'abafu. Tunawulya bulango ku biti tebanakaleeta. Maama ojja kutya customer care. Obulango bwakyuse. Wane katwe tukola keesi z'abafu ez'omulembe mutwanguyire. Tuli ku bbeeyi ya promotion. Bw'ogula keesi y'omuntu omukulu tukolako omwana omuto kayongeza. Bw'ogula keesi 3 tukolako omulango bwa bwerere. Omulango bagudde. Ali amanyi. Customer care. Manyi mu nsendere. Era mu bikoma. Nemba malaya jali bujjali. Bwe njagala obunyiibwa ngamba mpaako bubiri n'endyako. Kati wamalaya abeera atya? Oyingira gumu toddayo. Bwe nnemerayo. Olabera wange takunyigwera anyaga okunyigwa ensigo. Jara Safara I must have respect. Kasoto. Cheerio, baby.
Tote kamalala mbesi, kusikala waliwo kapo. Tote kamalala. Mayunga mbili wala jibu. Yakugo bayo funo mundu. Tote kamalala mbili. Emusuwali olugezigezi ngalo wonji. Watu okuima otozike mpoko ndije ndisukulu be atuba bisomola babizema. Kusikala wali Gwerebera awo kusimike erindo. Gwere pass. Iyo. Engeri gy'oli kalabalaba ate tobafiirako bufiizi n'ennyimba z'empya toziyimba naye zibabuulira abantu albamu ejja empya nga lwaki taziyimba kalabalaba tolina ate kulemezaamu nnyo abayimbi bangi oluyimba lw'olupya ku albamu ye baluyita batya olusooka empale ya mama Nakalema ani baluyita batya empale ya mama Nakalema kuba mwaka pera era Uganda Music Federation yalimaze n'enkompani n'ekuba stamp empale ya mama Nakalema kuba mwaka pera ngenda kwambala empale ya mama Nakalema ngenda kwambala empale ya mama Nakalema ngenda kwambala empale ya mama Nakalema Nakalema ogeza ojja kubwa abantu banyiivu Amooti lwe lupya olwokubiri baluyita batya namungodi kasoto olwo baluyita batya African knock African knock African knock what Africa chichi Africa what is knock African knock what is that okonko na enkonko na enfirika sikitegeera African knock what is sikitegedde waliwajo bakibozaboza lulino lwawano obambalala yagula ddagala mu famasi nga yerabidde yalidde amagi teyagula ddagala mu famasi nga yerabidde yalidde amagi keeko kati banga ayimba tulioli yesu naye kwagaliza okulya amagi alize mbagaliza bakulya bana bona bakwagaliza okulya amagi koona koolire wena federation twagala kintu teyagula ddagala mu famasi nga yerabidde yalidde amagi ulikunda ujagindako wako ekitali kituufu oba mulimu ab'ebirimi emizindalo giri wala gwewulira ki kuki kyewulira koona kuba teyagula ddagala mu famasi
mwebale. Mwebale. Kukawa mulama wa kumufanya kintu kibi. Mbagaliza n'ettima ly'Abannayuganda liriyo. President abantu kati nga tuleeta omuyimbi addako wamma. Ennyimba ezo abategesi bakola ki? Bagatta ennyimba. Oli ayinza ogamba babana ateeka concert. Agamba vumilia mubadilisha concert. Ekyo kigulu kimu. Kati bweze bantegeka ne lutalo bantegeka n'ani awo. Kati bwajja kuteeka ne King SAHA. Nze nina toyi. SAHA ine ebiseera ebyo bagiranga batya? Ebiseera ebyo mu toyi. Concert. Ategere 5 kakadde. Bonna. Era ne tujja mu nsimba ne line. Kati gwe oyina ow'olubina. Lutalo ayina akantu. Bagiranga batya? Akantu mu lubina lwa lutalo. Okuyingira kakadde kweri. Baba ajja kuteeka. Kasooka ayina. Alindako kati kazumere 3 kambategekera 3 kitwale tugenda kujjukira omugenzi radio Good Life Amooti ne Lutalo Good Life ayina ntunga goyina akantu Lutalo ayina ki goyina olubina Lutalo ayina akantu bagiranga batya ntunga akantu mu lubina lwa Lutalo leeta omuyimbi gwe kasooto ayina ki kasooto African no tukutegeke nani nyimba chempia ziliko lili puzzle African no ko munkudi ateto kiriwo ko moze kiralo kugira ndai akati basaba banyawo ukasubira kulwawo Praise wisdom yagenda tudda mu sawa zino praise wisdom katukonkone mwate abakusomera wali eri bigere Nabana bali kujja basebole banyama tubagala era kati olwaleero ensonga eryeki buli muntu eyazze wano ne mukyala ng'omumanyi nti wuwo webale kujja naye wali eyazze n'omukyala ng'alinga ennaanu kyeki ennaanu ogikwata mu booti n'ojagala ogyejjako tekuvaako omukazi ng'akwesibyeko mbuza kumami nga waka wachankala na maidi asudde amakeeti go maidi nga olwomulabako buli obulamu bulina genda wa maidi ng'omukyala byakola babaleeta okuva mu kyalo ng'ebbeere likyayimiridde ekisooka oviiri obeera buto tekabanja bingi nnyo ate omusazi wanyingi buli kimuwangidde kati gwe bakwanya nnyo gwe musajja bikole bombe yakumanya kale obalengedde nnyo on experience nze maid uncle ewa maid oli mubi etutuwa eriri uncle oyagala juice anyogoga njagala malimu karoti zokka nagwe nalimu ogundi watermelon kamu nekafuna karoti nekagireeta naye mwaleeta kalema kemusobola osasula abalamu babbeyi naye n'abasajja basiru batamira akalema kaba kalamu. Ladies and gentlemen, tubuze ku mukana ffe zigidi wagwa kabugalo ba zigidi anje omukazi afumbe waka bile bala ina pikiniki naba ino pikiniki tugende tuambuke tikuma mwami kwanza si utandikire mu speed tutandikire bali ukatandikira hele dari osulotanye mumbere yokona gende nokuloza okwemwana wagenda siteriranga tozatimu mukwano lidandi zebwetunulire ziyita mupanga tozatikemuyo yekalete bolumugadoza ezinaita ozabamo zibawo nezigenda sigalawo bwetondi yobudabiyeyoga hedali
Walondoa. Amazina bali ya kutaiza. Soko weke. Awale mchezi Johnson. Mulika. President wa Fenaja. Ngayakala kuima musombayo. Nebamugana nemuwana ayimba nebamvuma ngega ayimbi. Nako maoni yimba. Siwe chali. Mia. Esimu njikuba teitamu. Adebe itamu mwaze papako. Beterele kajane kwako. Nezukumise simonezi kwako. Mulina uwiwe mama sikulaba. Nakongera kona wetizibunyo. Nemerendo na besuseko. Wajitore yomone. Esimu njikuba teitamu. Adebe itamu mwaze papako. Beterele kajane kwako. Nezukumise simonezi kwako. Mulina uwiwe mama sikulaba. Nakongera kona wetizibunyo. Nemerendo na besuseko. Wajitore yomone. Twayiga naye essaawa zino okuyiga kyengamba bayimbi mwenna abatanagenda wala abali saidi yeeri tikaba kaseera buseera kimu kisoboka tuli baluganda nnyo nno tulina kutwogera lunaku tunyumya naye nga art tetulinnya ku stage kiringa Wolala Saamu ne Mulinde ne Sophie bali wamu mu Josam Band. Naye mukyala wange yangamba Josam yalwa emyaka 2 emabega. Kati 2 emabega. Kankubireko. Togendange wa Saamu Gombya. Ng'obudde taggandi ayina embwa. Nze ndi muko. Era ngenda n'omuko embwa ne zimu. Anti bali kulunda abaana balunda embwa. Basogeza muzungu. You, gundi. Gabriel, jefata mweja. Nenga tume bazanyo bane mwebale kucha. Thank you very much. Mwebale kuwagira atende bazanyo UNMF badde wone sana wanaona mental health okubera ngo obwonge ekintu kola mental health kitegeeza ekintu eki mental health lero nayo ngero kitegeera ntino waba ngolowooza nnyo ku bakyala mental obeeraawo ate ntegeddera akalala mental illness space. Of course, you're gonna travel together, you're gonna be in one space, you understand? You can connect, you can do anything, you can learn, and then it can expand in one way or another. So she's very important to be here, and we are so grateful to have you. Thank you so much.